Eriwo. Mukazi ki? Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero ayanukudde Mwai Museveni ku nsonga z'emmwanyi ezigenda mu maaso era nga amutegeezezza nti ne bw'anaayagala okussa Buganda bati buli kikolebwa naye ate emmwanyi omuti gw'emmwanyi gumalawo emyaka 10, emyaka 20, emyaka 5 era ayongedde bwongezi tukubiriza ffe Abaganda twongere okusa simba emmwanyi okulaba nga buli kimu tukitereeza nga Buganda n'okwekulaakulanya kubanga ebadde nnono yaffe era Ssaabasajja Kabaka yatukuutira nnyo okukuuma emmwanyi. Atusuubizza obutaggwaamu maanyi kubanga mu Buganda tulina ekyuma tulina atenda esubula emmwanyi era nga tusuubira nti tebajja tuzza mabega. Baganda bange, mikwano gyange, bibadde bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga alwana okulaba nga buli kimu kitereera ddala nga bwe kirina okutereera. Tunaaba basimu nnyo singa Abaganda tweyongera okwenyweza ate ne tweyongera okuzisimba oba bafa ne bafa naye nga tukoze ekituufu kye tulina okukola. Tweyanziza ebigambo bye era tusuubira nti Abaganda bo bakyali bagumu wadde ng'emmwanyi Mwai Museveni ayagala gitwala gyeddiza naye bo Abaganda bakyali b'amaanyi. Jeno Honorable Zaake tebamuttire mu Paalamenti. Bino bya ddala. Wabula nsobola okubagamba faawe tubaagala mugende mu maaso nga mmwe abakubiriza eggwanga lino nga mugezaako tulaga nti buli kimu ky'amaanyi. Wabula tuwe n'Abannayuganda okujjukira. Mwenna Bannayuganda mwebuuse. Mumanye kubanga kakasi kamera zatambudde mu balimi b'emmwanyi ne zitambula ne mu bantu ab'enkizo ku mmwanyi ne zitambula na ku buli bantu ng'oli abagamba eryo etteeka ly'emmwanyi balijjeko llo emmwanyi bagireke nga bwe bibadde naye eyo gavumenti ekulaga tugenda balagako akabuli naye nga bagamba baweereza abantu ne gulawundi y'abantu egamba ki kati njagala kiwe buli Munnayuganda buli muntu kimuzuukusa obwongo bwe bw'olaba Honorable Zaake nga bamukuba mu Paalamenti si yagamba waliwo neyagambye waliwo agambye naye akisussa ye buli nnaku lwagenda mu Paalamenti gwe bakuba olowooza lwaki yali badde ayagala okukubwa mbw ayagala mawulire nedda anoonya buwagizi nedda abuyina emityana lwaki yeewaayo bw'ali
bw'atyo. Tano Munnayuganda buli omu alina loolo ye gy'azannya okitegeera. Onalebo zaake bw'aba asobola okuyimira mu paalamenti n'ateekawo embeera bw'etyo tetumusalira musango olw'okuba buli kadde kamera gwe zirabikiramu yasobola okwewaayo kuba naye balumba abamanyi. Bwe tuba nga ffenna bannayuganda twayogedde nga ne kamera ne zituuka ku gulawundi ne zituuka ne ku buli omu gwe kikwatako naye nga bali batulaga nti etteeka bagenda ddiisa nga bwe baagala. Tubalaze ne tubagamba nedda nga bannansi naddala bali abalimi b'emmwanyi wabula bo bakulaga nti ebyabwe bya kabuli tebaagala kuteesaganya naffe. Bwe tulaba munnaffe nga ye ataddewo embeera just tumusabire mwana obulumi bwalimu abuyitemu. Naye nga njagala kubabuusa mwenna nga bannayuganda mwana eno ensi bagituwambako. Ebiseera ebimu tusobola okunoomera abakyali baffe naye nga tetubanyoomera nti lwakuba tubalinako empalana ku mitima gyaffe. Wabula twagala teekawo ekifaananyi ekyakabi tusobole ottaasa ensi. Mwana mutunuulire nga paalamenti bwe mugirabye olwaleero ng'ababaka be tulina okulabirako abakulembeze nga ŋŋumi eriyo. Oluuze ki ekigenda obeera ku gulawundi wansi nga n'abali mu paalamenti we tusuubira okubeera eddembe n'empisa ezisinga nga waliwo ŋŋumi kweyuza makooti. Ndowooza eggwanga lyonna we ligenda okulaga. Ekiddako tugenda kukubagana. Ne bwe tulaba tukaayana ennyo ne tujjawo embeera eri enzibu ennyo n'ogiraga mu maaso ga kyaliiwo. Si lwakuba nti oba omulinako empalana wabula twagala amazima ga ddembe antu. Kuba bano abatufuga batwagala batutemyemu batwawukanye yawukanye bwe batufuga. Leero tubadde tulina kwogera na ku mawulire ga Big Eye mwana. Abadde ne pulesi ye leero alanga ekivulu kye nga 7 Desemba. Ng'ebyo bye tulina okwogerako. Naye ate kati ssaawa za leero balinga abagamba nti akati Big Eye ate tomwogerako. Yogera ku paalamenti. Kyali waffe nga kivulu kyamaze ebbanga ddene nze nali mbeddeko ku mbiranye ne Big Eye. Ne muterawo embiriya enzibu ennyo. Oyo kyali wange. Ne si lwakuba nti simwagala. Wabula nali njagala mwana dde mu layini entuufu. Kuba bano bafala batwagala tukubagana. Nze nkere nkyawe kyali wange tukyaye n'ab'eŋŋanda. Si lwakuba nti tubalinako empalana eri. Wabula tukimanyi nti bw'okera n'oterawo omuntu kali akabuli ak'okumunoomera ennyo akyatuuka yeekube mu mutima agambye naye bano abantu be banjagala. Nze nabagamba we nabeerera ngambye ekiyaye eyajjanga n'aŋŋamba nga General Gaddafi bakubye ekyepa ku bubbi mwana. Ng'ate munoomera nnyo kumbe oyo yabanga njagala. Nga bino ebinsudiya byendiisa nga n'ekusse tewaliwo kirina magezi gasobola kukera kukugamba nti mwana ebyekiyaye bireke mwana bissa n'okussa gundi tetwamuzese tewamulayi nga teri akigamba ekyo wabula ng'alina kusudiya busudiya. So mu biseera biri nanyiigira nga abantu abo baasobolanga okumbuulira ebituufu. Kyensobola okubagamba bakyali bange mwenna tuzzeewo Oluganda tuleke okuleka famire y'omuntu omu eyeeyagadde emyaka 4 nga nakati ekyeyagala tugikkirize etukozesa ensobi tuttiŋŋane kuba kye batuwayalinga kututemaatemamu olumala otutemaatemamu ekiddako kubakubagana. Nze bukera olunaku lumu nga ndaba kyali wange mutunuzizzaamu muzinga bya ddala amazima ga Katonda nga ne kuba kumumazaayo sikirabamu buzibu naye nga bali bafala gye batutaddeko. Naye ebyo byonna bigenda kuggwa bitya disitulikuffe kubeera kimu kuba bwe tunaabeera ekimu ne bw'olaba bawumalukiseka baani basadamaani nga bakutaddeko embeera si lwakuba nti bakulinako empalana wabula tulina ekkubo limu nti tetulina kuwa bano olutalo kuba lwe baagala batulwanyaganya nze banjawule naawe kye baagala
kati nze ekyokulwanyisa kye nina saagala kusanga nkukuba eccupa oba nkutema ejjambi oba koleki nina okunoomera ennyo nkulage nti ekyo kibi tukukyawe kuba bo batusingako kimu batutemaganya ate nga balina ssente kyokka tebagenda zikuwampa kalasiti olumala okutujjako ate ne bakulaga nti basobola n'okunyiga n'omalayo ne tusanyuka n'osanga abaniga nga bazina ng'oli asanyuka amazima ga Katonda naye nga basse munnaffe lwakuba twafunamu obutakkaanya bamututte so kyensobola okubagamba tubeere ekintu kimu mwana embeera eno tugenda gimalawo tudde abantu kuba mwana tetulina mitima mibi wadde tulabika nga ab'emitima emibi n'obusungu bwaffe tubujjayo eri ne tubwetimba tugezeko baterawo eri embeera eyaddala wadde olumu nsobola okufuna omutima omubi naye olumu mujja tusonyiwa mwana naye kye tulina okukola kuba abatufuga batutemamu butemi singa tebatutemamu baali tufuze lino ebbanga naye banaabawo banaabawa ssente nga babakuŋŋaanyiza babatambuza mpaka ggulu ne babateeka ne mu kamera naye nga gye bagabira ssente abaana baabwe bali ebitaala basabiriza gye babatwala obbagabira ssente banaku bazibu so tubeereko mwana tubeereko kugambye lwaleero mbadde nakyali wange nga tulina promotinga Big Eye kuba yamanya amazima mwana kyali wange nkwagala nnyo era kyensobola okubagamba babboyi ku lwokutaano tulinayo ekivulu kya Kabaka wali Makinde ku kalenda abo bakyali baffe tugende tumuwagireko kuba nange kwendi Desemba nga 7 kyali wange Big Eye mbayita mwenna ekirabo kye musobola faawe tubaagala mugende mu maaso nga mmwe abakubiriza eggwanga lino nga mugezaako tulaga nti buli kimu ky'amaanyi wabula tuwe n'Abannayuganda okujjukira mwenna Bannayuganda mwebuuse mumanye kuba nkakasi kamera zatambudde mu balimi b'emmwanyi ne zitambula ne mu bantu ab'enkizo ku mmwanyi ne zitambula na ku buli bantu ng'owulya bagamba eryo etteeka ly'emmwanyi balijjeko llo emmwanyi bagireke nga bwe bibadde naye eyo gavumenti ekulaga tugenda balagako akabuli naye nga bagamba baweereza abantu ne gulawundi y'abantu egamba ki kati njagala kiwe buli Munnayuganda buli muntu kimuzuukusa obwongo bwe bw'olaba honorable zaake nga bamukuba mu palamenti si yagamba waliwo neyagambye waliwo agambye naye akisussa ye buli nnaku lwagenda mu palamenti gwe bakuba olowooza lwaki yali badde ayagala okukubwa mbw ayagala mawulire nedda anoonya buwagizi nedda abuyina emityana lwaki yeewaayo bw'atyo taano Munnayuganda buli omu alina loloye gy'azannyo okitegeera honorable zaake bw'aba asobola okuyimira mu palamenti n'ateekawo embeera bw'etyo tetumusalira musango olw'okuba buli kadde kamera gwe zirabikiramu yasobola okwewaayo kuba naye balumba abamanyi bwe tuba nga ffenna Bannayuganda twayogedde nga ne kamera ne zituuka ku gulawundi ne zituuka ne ku buli omu gwe kikwatako naye nga bali batulaga nti etteeka bagenda ddiisa nga bwe baagala tubalaze ne tubagamba nedda nga bannansi naddala bali abalimi b'emmwanyi wabula bo bakulaga nti ebyabwe bya kabuli tebaagala kuteesaganya naffe bwe tulaba munnaffe nga ye ataddewo embeera just tumusabire mwana obulumi bwalimu abuyitemu naye nga njagala kubabuusa mwenna nga Bannayuganda mwana eno ensi bagituwambako ebiseera ebimu tusobola okunoomera abakyali baffe naye nga tetubanyoomera nti lwakuba tubalinako empalana ku mitima gyaffe wabula twagala teekawo ekifaananyi ekyakabi tusobole ottaasa ensi mwana mutunuulire nga palamenti bwe mugirabye olwaleero ng'ababaka be tulina okulabirako abakulembeze nga ŋŋumi eriyo oluuze ki ekigenda obeera ku gulawundi wansi nga n'abali mu palamenti we tusuubira okubeera eddembe n'empisa ezisinga nga waliwo ŋŋumi kweyuza makooti ndowooza eggwanga lyonna we ligenda okulaga ekiddako tugenda kukubagana ne bwe tulaba tukaayana ennyo ne tujjawo embeera eri enzibu ennyo n'ogiraga mu maaso ga kyaliiwo si lwakuba nti oba omulinako empalana wabula twagala amazima ga ddembe bantu
kuba bano abatufuga batwagala batutemyemu batwawukanye yawukanye buno batufuga. Leero tubadde tulina kwogera na ku mawulire ga Big Eye mwana abadde ne pulesi ye leero alanga ekivulu kye nga 7 Desemba ng'ebyo bye tulina okwogerako. Naye ate kati ssaawa za leero balinga bagamba nti akati Big Eye ate tomwogerako, yogera ku palamenti. Kyali waffe nga kivulu kyamaze ebbanga ddene nze nalimbeddeko ku mbiranye ne Big Eye nimuterawo embiriya ensigo ennyo oyo kyali wange. Nesi lwakuba nti simwagala webula nali njagala mwana dde mu layini entuufu kuba bano bafala batwagala tukubagana. Nze nkere nkyawe kyali wange tukyaye n'ab'eŋŋanda si lwakuba nti tubalinako empalana eri wabula tukimanyi nti bwokera n'oterawo omuntu mukali akabuli ako okumunoomera ennyo akyatuuka yeekube mu mutima agambe naye bano abantu be banjagala. Nze nabagamba we nabeerera ngambye ekiyaye eyajjanga naŋŋamba nga jeno Gaddafi bakubye ekyepa ku bubbi mwana ng'ate munoomera nnyo kumbe oyo yabanga njagala. Nga bino ebinsudiya byendiisa nga neekusse tewaliwo kirina magezi gasobola kugera kugamba nti mwana ebyekiyaye bireke mwana bissa n'okussa gundi tetwamuzise tewamulaye nga teri akigamba ekyo wabula ng'alina kusudiya busudiya. So mu biseera biri nanyiigira nga abantu abo baasobolanga okumbuulira ebituufu. Kyensobola okubagamba bakyali bange mwenna tuzzeewo oluganda tuleke okuleka famire y'omuntu omu eyeeyagadde emyaka 4 nga nakati ekyeyagala tugikkirize etukozesa ensobi tuttiŋŋane kuba kye batuwayalinga kututematemamu olumala otutematemamu ekiddako kubakubagana. Nze bukera olunaku lumu nga ndaba kyali wange mutunuzizzaamu omuzinga byaddala amazima ga Katonda nga newe kuba kumumazaayo sikirabamu buzibu naye nga bali bafala gye batutaddeko